I grew up in the north. My friend, don't you are hired, you will pay taxes. We pay taxes. We pay taxes. Kukola inspection. Nefe de batugamba nkondo wogula office yo okola inspection osasole sente eza inspection. Inspection fees tebazitugamba ngako. Tugenda kugula office. Office yafu twategese omukolo gwaffe gw'abantu 115 mu 5. Era social distancing tugimaintaininga twataddewo buli kimu. Era tulinda bakulu office ekole ekyetuuse. Police etuse wano eyingidde gaya ngambi now you made a mistake. You did not pay inspection fees. Since when did functions become a matter of pay? Because it is common sense. Masks abantu bazina. Ojano bumuga mwami Lubowa. Program yefanana etya. Then tujikole ki tujitereza. The guy came here, ayogera, akanga, agamba it is all about money. Bekubanga kole function is about money. Then we are not going to allow because what comes first is safety of people. Safety of people is to ensure that precautions zili maintain. We are maintaining zona precaution tuzikoze era omukolo gwaffe tugaba gugenda mu maaso. Twesimbyewo kuba mayor. Joseph Mayanja Kamioni yesimbyewo kuba mayor. This is his office. If police is going to open for us the office every day, in the morning and evening, we are not going to allow because police are not our campaign managers. Omusajja alinga omulalu akubetiya gas waliwo abaana batakola ki bakateyamba okubira kitiya gas okitegeera okola ki tukutegeera nti no oyina ebyokulwanyisa abasajja abo tugenda kutandika okuba prosecute omu kuki omusekinomu si polisi ya Uganda wabula basekinomu abeetawo mukola ki mukavuyo. This is our country, we must protect it. Tulina okuprotect the generations ezijja. Not a few rumpens abajjane bakosa. Bambi nona omusajja omupolisi tayagala kola naye oli amuga kola boti. Ne bambi ngolaba kimunyigiriza. Okitegeera. Mbala bali bannaabwe ng'oli akola ebibanyigiriza. Naye nga tebagala bikola. Naye olinga abalagira. Okitegeera. So, anyway, leero tugenda kugula office. Abantu baffe abetugenda okukola task force basobola abamu balemesa okutuuka mu office. Naye office leero egenda kukola ki? Kugulwa kubanga wano wetugenda okukolera tactical headquarters ezigenda okutuyamba okutwala obwameya bwaki bwa Kampala. Banaba abetusuubirako okulaba wano. Naye road mayor agenda kututuuka. Tetumanyi kubanga dembera eriwo kirayika police teyagala abantu kujja wano abakulembeze betwayise. Naye abakulembeze bajja buli omu alina right. Tulya nti mwayise Bob Wine wabaze olwokuba Bob Wine agenda kujja. Simanyi bwekiba bwekityo nga kyegira naye ajja kujja kubanga eno office ya munne ono ye komanda wa Kampala. Wewanga gwe tubataagala nakyo batubulire naye agenda kujja era yeetegeka ali mu kukola ki ajja oli president ono meya we. So alina okujja tewali muntu yonna yina tosobola gaana president waffe Mwami Kyagulanyi kujja ku ofisi ya meya we. You can't. Nakati Mwami Kyagulanyi yalina covid omungi okusinga oyo wa polisi akwata banne. Okitegeera kubanga ye aze asindisa abantu tanabye na mu ngalo. Okitegeera etteeka erisooka covid tasosola. Bwe tugamba social distancing nawe ekyokutoga abantu nawe kikole ki kikole. But people are rupenizing the police. Oyina jana nayogera ekinoomu ugenda oga musajja ono kubanga omuntu ali ku ddala bw'ati aba yasoma ekigira ki office. Ne polisi bwena alemesa. Era office ejja kugulwawo. Office polisi so tulagira kugalawo bakugula office ya Vatican. Tesobola kutugaana kugula office.
Ninyaliza mteboi. Kama tugende. Wana mkako. Wana Bagambi. Bagamba kipupa. take away people's lives in the name of protecting lives. They have what? They have AK-47. So, mulinya lyo protecting lives bayina okuwala obulamu bw'abantu. Kino tetugenda kukikkiriza. What happened is we want to open up our office in preparation for in the next 3 weeks we are having nomination for local councils. Tetugenda kukkiriza musayivu gwaffe kuyingira bwerere. They are pushing us on the world. Ekitugenda okusalawo bagenda kukitegeera. Tetugenda kubalekera mirembe abo. Ate leero teekateeka ey'okugula ofiisi yaffe yeeno era kweri tugenda gigula ofiisi yaffe.